po jako akawuwo be ababbi bennyini nnyini boyita nti babowa emirimu bebabbi bebabonyabonya bannayuganda bebabonyabonya abantu. Olunaku lw'eggulo mawulire gaffe jako akawuwo twakulaza abatuuze bekawanda nga balaga obutali bumativu olwabanabwe abasibiddwa poliisi nga babalanga okolera mu kirombe ku ttaka lya Kawanda Lisaaki. Twasimanga omusenyu nga tulina kye tubawa ne bonna tubawa ssente ne kati bano abapya bakajjawo balagira bulagizi nga poliisi ekwata abantu kati abantu baffe babakutte bali ku poliisi y'e Kawempe tetumanyi bali kuki wala bo bagaba bakwata bukwasi nenge byebinnya tubisimidde lwaleero. Olunaku olwaleero abatuuze b'Ekawanda mu ggombolola y'e Nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso bakeddeko ewa kkooti y'e Nabweru okulaba nga beeyimirira abantu baabwe abakwatibwa nga basima amayinja ku ttaka lya gavumenti erya Kawanda Research Center. Bana abadde bawere 19 baleeteddwa maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti eno Nalwanga Ssanyu Mukasa abasomedde emisango okuli ogw'okusaalimbira mu kifo bwe batakkiririza muntu yenna n'okwonoona obutonde bw'ensi kyokka emisango gino bano bagyegaanye. Wabula abasibe bagenze okutuuka kkooti ng'abantu baabwe babalinze dda era bano abasinga babadde bazze okulaba ng'abantu baabwe bakkirizibwa okweyimirirwa. Wakati mu kubasomera emisango omulamuzi takkiriza Amawulire munda wabula kkooti obwedde egenda mu maaso nga abatuuze bagamba nti singa tebayimbula abantu baabwe bakusula ku kkooti eno kubanga baagala baddeyo nabo. Tuyina essuubi nti abantu baffe tuddayo nabo kubanga bali mu kukola ku bwe tufulumidde bali mu kukola ku mpapula ezibasumulula tugende nabo kuba kyekyatuleese bwe batuwa tugenda kwebaka wano. Omulamuzi Nalwanga akkiriza abantu bano okweyimirirwa wabula buli omu ng'asasudde emitwalo 5 ez'obuliwo. Babatuuze abazze ku kkooti bategeeza nga bwe wataliwo bakolera ng'ekifo kino bwe bagobebwa bangi baluddewo ate nga bwe babadde banoonyeza ekyokulya ng'abamu n'abaami baabwe babaddukako dda olw'embeera y'omuggalo ebadde mu ggwanga. Abantu abo bafune obwenkanya bafune n'ebyokukola abalenzi bajja kutuuka okubba twalina emiyembe e Kawanda omuyembe guvaako ssente mu budde buno tekikyaliyo. Tebalina mirimu abantu bali mu kubonaabona abakyala bali mu kubonaabona bakera ku makya ne bagenda ne bakuba amayinja ate ne babakwata ne babagalira ennaku 3 zonna abamu balina omuyaba alina omwana wa myezi 3 naye ali naye mukomera teri kyakulya balese abaana ewaka. Wano balaze n'omwana eyasibiddwa ne maama we ow'emyezi 3 kyokka nga bwe yajjidde mu kaduukulu ka poliisi ate afuniddeyo n'obulwadde. Maama we baamukwata naye neyebaka naye mu kaduukulu kati omwana ono yafunye obulwadde empewo yamuyiseemu maama we baamugalidde naye mwana muto wa myezi 3 kati embeera ebonyaabonye ezzadde lya Uganda okutuuka ku kino ffe nga bannayuganda tukoye embeera embi. Kansala Katende Samuel ategeeza nga bangi ku bakyala bwe babonaabona nga lwakiri bandibadde bakkirizibwa okukola basobola okufuna kye baliisa abaana baabwe. Kintu ekyo kyala twagadde nnyo kivumya nga ffe abakulembeze kubanga kitukuba tulina kituwadde bantu baffe. Abantu baffe balina bafunye bebajja 10 bajja school fees w'abaana kulya na biki ate gwe buvayo n'obakwata kubanga gwe oyagala okulundirawo ente. Yagala okulundirawo ente ezo buzijja gwa mu binnya kitukoze bubi. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Naye kakati gavumenti bwe tugamba nti ebagobawo nga tewali kye bakolerako ng'ate n'abantu ba gavumenti kati awo tuba tetukitegeera.